Nze kabakaza eyayomba ne bali abava e Kenya abasajja bwe bava e Kenya ne bajja ne beewaana mbubo bali Kenya. King Saha awaga songa ate n'omuyimbi Alien Skin munange Roger akakasizza Bebe Cool munange okumuwonya ekomera bibino omuganda wange ntandikiddewo era ngenda kusaba subscribing obeera nga tonnaba kakati ngenda kubeera nga ntandika n'omuyimbi munange wali King Saha nga bwali mu bwaga ate waliwo munange waliwo akatambi akatwedize ennyo ku mukutu wali ogwa TikTok ku freestyle ebadde etwedize ennyo okamulako obumazi muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi era nga bolabaawo munnange era nga ku saidi yemu yamiitizeko ne ku mwana mulenzi Victor Kamenyo waliwo era nga bolaba ekifaananyi ekyo kozesa munnange ate yabaddeyoko wali munnange ate ennakawuka era nga omuyimbi King Saha yabadde ayimba freestyle eno yamubadde mabega Victor Kamenyo era nga bolaba akatambi ako kakati ngenda sooka nkuweko munnange ate ako katambi kano ku freestyle eno munnange ate King Saha yakoze naye nga munnange nga sinapa kubeera nga ate nga nkuwa ku freestyle eno munnange waliwo obubaka obuli mu kutwedinga ennyo era obw'omuyimbi ate wali ku side yemu King Saha. King Saha agamba nti nno era nga wali akakasizza n'agamba nti ye mukulembeze omutuufu ow'abayimbi wano mu Uganda era nga jjukira nti nno wano tulinawoko federation ya Eddie Kenzo era ye president waayo ne tubeera n'ekibiina ekirala bakiyita Wuma era nga munnange omukyala Sindi omuyimbi Sindi nga ye president waakyo kakati nno King Saha nga kyabadde ali mu kutegeeza nti nno wano munnange nti nno ye mukulembeze omutuufu ow'abayimbi wano mu Uganda muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi naye nga munnange ye information ate nayo egetingidde ddala wali ate fayiro ku mwana mulenzi ate wali King Saha. Kakati munnange nga mmaze okuwaako ku update eyo ngenda straight away nsooke nkuwa akatambi kano aka King Saha ku freestyle eno etwedize ennyo okamala mu ddakiika ntono nnyo ate ndyoke nkomewo ne Alien Skin. Nze kabakaza eyayomba ne bali abava e Kenya abasajja bwe bava e Kenya ne bajja ne beewaana mbubo bali Kenya ne bagamba bali Nairobi nga banoonya maanyi ya Nairobi nange nze nali Ntebe nga bali Kenya nga nze ni Ntebe aya amaanyi ge bajja e Kenya gagyenkana n'agagava Entebe kya basajja bava e Kenya oyanyumyambo munne mbu yamuwa enkoko nkozesa munnange ate wano ku muyimbi Alien Skin munnange Alien Skin munnange wuno akakasizza era nga okusinziira jjukira nti nno yavuddeyo nga amaze okuvaayo munnange ate wali mukomera kakati wuno munnange ataddeyo wali ngenda kubeera nga nkuwa era audio eno munnange omuyimbi Alien Skin engeri gy'abadde alojjamuko wali ekkomera ate ne yeebaza munnange n'abo abantu abamu abamubeereddewo kakati nno munnange kuno yanogoddeyo omukulu Bebe Cool nga bwe yamutaasizza nga bwe yabadde ow'enkizo ennyo munnange ate wali nga ava mukomera ngenda sooka nkweko audio eno ate ndyoke nkomewo. Abayimbi basinze okulwana ennyo ku nsonga y'okuvaayo ati Bebe Cool yawe kimwa kirimu nnyo ekitegeera kati abambeddemu obubeerezi bangi ne besimayo kuba sinabana kuddawo ku internet kulaba posti z'abantu ki kati ebiyinza okugusala bulala ng'ate guli bulala nakimanya enamba esinga ey'amakulu tubadde ku saidi yaffe amaanyi ankwadde olwo bitatambudde fiiti nabawo n'embeera etali ya bwenkanya era fiiti ye kale nga bwoma nti Uganda we yadda Katonda ffe bw'anaaba ayagadde ensonga bweriba yakuguka erigguka mu maaso eyo naye kati mukadde kano obwakoze obuli eri obukambwe osegedde kasooka enkiri nge tumanyi nti no buli ekibeerawo Katonda akibamu okumanya. Ngenda kusaba osubscribing wobeera nga tonnaba muganda wange naye nga bwekiti munnange ate bwe kitambudde making sure nti nno nti osubscribinga olikinga osharinga wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo ate nezi update endala.